wamma akaliro ke kaleeta okutumbuka kwa Kiyemba n'Entuba kyokka ate bamukwata Kirindwe baddamu kutyabaga Kiwato olw'okugundira okukwata n'obuyaya. Batayinze batindira Baamaga Kaddu baligeya nkoona era ndabye obutonsa mu kitulagala kyenvudde nkoola ab'e Butambala nenva mu bya Sengavudde mu ngazzeemu nga oli wamma ate ow'Embaliga wassa ow'Envunza. Atulima akutemyako leero era nga akutemyako leero akutuusiddwako mukadde wange onono bamuyita Kaddu Mukase Simon Peter onono mulungamya wa mikolo abagamba nti ababeera ku mikolo ne mudda mu kubeera nga muwema entungo okwogera ebigambo by'ebikko gwe nayagala omukolo gw'okubeera nga gwa kitiibwa kulungamya mu mikolo gyaffe giri egyedde gyabangamu amakulu egitali gya kaakati be mulaba oli n'atandika okubiibya ku buko ekitabangawo. Kaddu Mukase Simon Peter alina ebyuma ebibogolanga laddu era bw'omwekwata mujja kubeera nga mutambula bulembwe era ajja kubeera nga akuyamba mukubireko obeere ng'omwekwata kola oddayo ng'obudde bukyali ennamba yeyo gy'olengera wansi etambula eyitabwo era kanjongereriyo abantu abatalaba abalina okusooka okwambala galubindi enamba eri 0752858883 beera ng'omukubira agenda kuyambako okubeera ng'alungamya emikolo gyonna egy'okwanjula egy'okwalula gyonna emikolo gyaffe egy'ekiganda egy'okuzza omuzigo okwanjulwa gyonna ate era alina n'abaana abazina ng'enje abazina gali agaffe ag'ekinnansisi bino ebiriwo kati nti ate kutamamu nti ate yimuka n'olwekyo beera ng'omwekwata ajja kuyamba. Leero tuli ku bintu bitatwalibwa ku buko. Abantu baffe muyina akajanja oli agenda n'abanga alina ennimiro y'ebikajjo alina essamba eri ebikajjo n'ayagala nti ne ku buko atwaleyo ebikajjo bino ebikajjo tebigenda ku buko. Aba baleeta ebibbo by'ebikajjo tugenda obibagobya bino tebireetebwa ku buko. Ekikajjo kino mu nkula yaakyo kirina ekitundu ky'omusajja kye kifaanana ng'ogyeko ekyo n'omuntu akiri abeera asolobeza amaloboozi ago galina gigabiira tigabiira mu bantu n'olwekyo muleme kutuwemula kuleeta bikajjo bino tebireetebwa. Eyo tuvuddeyo eriyo n'abalina akajanja abaleeta ebibbo bya kaloti taleetebwa ku buko. Kaloti ono bw'omutunuulira n'otunuulira ekitundu ky'omusajja alina engeri gyakifaananamuko n'olwekyo kaloti tatwalibwa gwe mulengeri yuuyo mulengeri bwafaanana. Enkula ya kaloti mbi nnyo ate eriyo abajooga n'aleeta kaloti n'aleeta na buno bunyoka alimyewa buno bwonna tetubukkiriza buno. Totawaana kuleeta kaloti wo muleke mulye ne mukyalawo n'abeewammwe naye mulekeyo tomuleeta. Kata ate waliwo bbiriŋŋanya eriyo abalina akajjanja n'alyoka aleeta bibbiriŋŋanya ebyakula bbiriŋŋanya taleetebwa ku buko. Otunuulira ebitundu otunuulira omusajja nga bwe yakula alina ekitundu ekifaanana bbiriŋŋanya. Tokimbuuza sikimanyi kuba waliwo ababimanyi n'okunsinga naye nze nkunnyonnyola. Kaakati ono okumuyita bbiriŋŋanya batugamba mu kunoonyereza bwe nali abakadde be nalimu baŋŋamba nti ono bbiriŋŋanya yali asuwa ewaffe bwe baamuleeta bwe yabanga abala nga embala olw'okuba abaala ebeeta bw'ati mbu ng'afaanana ng'ennyaanya oli bwe yatumanga omwana nga mugamba agenda oleete biri ebiringa ennyaanya biringa ennyaanya mwe muva erinnya bbiriŋŋanya. Kati awo akiwakanya ojja kuleeta ekikyo mbaleetera ebintu bye nnoonyerezaako okumala ebbanga. Ono bogoya baana mwagala bogoya naye bogoya temumuleeta ku buko. Bogoya tukimanyi mwamulima mumuyina naye gwe tunuulira bogoya ono tunuulire n'omusa oli n'alyoka aleeta bogoya ate neri yabala n'asinga ne kwono. N'olwekyo ne bogoya tetumuleeta kabeere sukaali ndiizi naye taleetebwa ku buko. Bino byonna bye mukola buli lunaku naye mbakomako tubikomye. Emikolo tugiwe ekitiibwa. Eriyo abaabaza kaakati entangawuzi n'alyoka akuleetera entangawuzi nga yakula. Bannange entangawuzi tereetebwa ku buko. Bino byonna tebireetebwa ku buko mubirekeeyo. Tebireetebwa ku buko. Ebintu ebireetebwa ku buko tujja byogerako era njabanyonnyola. Embuzi tetwalibwa ku buko. Lwaki? Embuzi ekunnumba ate yambadde kyovola tulina enjogera egamba nti naakunnumba bubuzi kuba obutebo bwakiribwa ebikako omukira naye ate embuzi bannange ekunnumba bute. Kakira ka mbuzi tekakisa nnyuma ko kabeera nnyuma buli kadde. Kaakati eriyo n'abantu kakira ka mbuzi
abantu ab'olugambo ab'enkwe abo bonna tubayita kakira kambuzi mu Luganda. Kakati tuveeyo eyo, bino byonna tebireetebwa. Waliwo abaleeta entula, bannange mujja kututta. Entula tezireetebwa ku buko, oli n'alyoka aleeta entula bbiriŋŋanya. Kansooka enveewo, waliwo abaleeta zino. Oli n'alyoka aleeta entula, ate okumanya nti mujooga entula enkula yaayo erina kyefaanana kye sigenda kwogerera. Ababimanya ebigambo ebyo bye bamanyi engeri gye babyogeramu n'okunsinga. Oli n'ajooga okumanya nti bantu mwe abamu temujooga muweeweeta mpisi kundi, era abamu bakola malaaya lubuto, n'aleeta entula nga n'okwengera zaayengera kati nga zino. Bannange ebintu ebyo tebireetebwa ku buko. Bwe twogera ku ntula zino nno, buno bwe tuyita obutula obusajja, abamu babuyita amaaso ga nawolovu. Bunono omuntu, bunono ddagala, buno omuntu bw'abanga awunya akamwa abukwata n'abugaaya buterevu abeera atera, wabula ate bwe bubanga omutawaana guviira ddala eri munda abukwata n'abumira bumizi buterevu ajja kuwona. Buno entula zonna zivaako obukongoliro. Obukongoliro bwe buno, obwo buntu bw'onojjola ku ntula. Obukongoliro obwo tebubuukibwa mwana mulenzi, ensonga lwaki bwe bamala okubukongolako babukanyuga nkoto wa kyoto. Lwaki? Omwana omulenzi teyakkirizibwanga ate kugenda nkoto wa kyoto, onoonyaayo ki? N'olwekyo